po jako akawuwo. Bagala abaana abato, bagala abantu ab'enjawulo. Tusaba gavumenti eveeyo ku mbeera eno gye tulimu. Abatuuze ku kyalo lwa Dabbi ekisangibwa e Matugga mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso bawuniikiridde oluvannyuma lw'okkeera ku makya nga basuulidde ebibaluwa ebatiisatiisa okubatta. Kuno kumanyira kwennyini okumanyira tuli mugundi amutandika tusuulira bino mutandika okuteekako abaana baffe n'abakadde naye naffe tubeetegekedde tubalinze owange abantu baliko olwedda 3 ne bagamba bagala abantu 5 abakadde 5 n'abaana wansi w'emyaka 2 paka ku myaka 5. Ebibaluwa bino bibadde bisuuliddwa mu maka agawera 30 nga basuulidde ebibaluwa mubaddemu abakulembeze okubadde ssentebe w'ekitundu kya Rwadda, Ssenkubuge Patrick, bakansala abakulembeddwamu Konde Moses, omwami wa Kabaka w'e Matugga Kayaye Arafaire n'abalala nga babisudde babategeeza nga bwe bali ab'ebijambiya. Era nga be babibasomedde nsina bwe mbibaddiramu batwagala n'abaana kati nze bwe ŋŋamba nti nninda olw'essande ku bulamu bwange ogambe nti waliyo abakola tebawummuza mirimu. Mweraliikirivu nnyo ku abaana baffe babataddemu ate nga buli omuntu watuukira okumanya nti mama feyinga agendera ku banneiba n'abasirikale ne babateekamu kitegeeza ekintu kiri sirias ffe tuli beeraliikirivu nnyo ku sayidi y'obulamu. Ebibaluwa bino bibaddeko abantu abasoba mu 100 okubadde abakadde, abaana 20 n'abalala ekintu ekitiisiza ennyo abatuuze nga babadde bakyewuunaganya wano wezireetedde poliisi y'e Matugga ng'ekulembeddwamu agitwala Thomas Arepa. Buli omuntu yeekuume kubanga kituyambye nti batulabuddeko batakulabula tebakulabudde mwekuume amasimu abaana abato babataddewo ku lisiti abakadde bakansala abantu ne bafande okwaye tebatya ne bafande bakoze eki. Naye ngenda kubiriza abatuuze bannange tubeere bakkakkamu nti ensonga eno eya security tulina badifensi baffe abazones tugenda gikwasaganya osa tugambye agenda tuwa security tubeere nga tukola patrol mu kitundu kyaffe. Nkubiriza abatuuze baffe abalwa Dabbi tubeere bakkakkamu tugenda funa olukiiko ku Sande nga ne security tugirina. Kaweesa Martin nga yasoose okulaba ekibaluwa kino agambye nti abadde agenda kufulumya pikipiki ye kwe kulengera olupapulo olwezinze agenze okukibikkula nga kisoma nti ab'ebijambiya ate nga kuliko abantu abalala be bagamba nti bakubatuusaako obulabe. Ekibaluwa ewange mu sitowa nga bakisindise wansi w'oluggi naye mbanzijayo pikipiki nenkizuula bwenkirabye bana amateeka gagamba tubikwatako naye nze mbadde sikimanyi ngenza okukibikula nga kyekyo ekijambiya nentegeezako batuuze bannange waawo naye kino kitukubye wala nnyo twabiwuliranga Masaka kati bino bituuse eno waffe. Bano bategeeza nga bali mu kutya olw'ebibaluwa bino ebibasuuliddwa era bwe batyo ne basaba poliisi okubawa obukuumi kubanga kati ne wetwogerera mayumba gaabwe batyamu. Abatuuze ba Dabbi tulina okutya okw'amaanyi olw'embeera eyazze mu kitundu kyange. Ababijambiya basindise ebibaluwa nga bigamba nti bagenda kutematema abatuuze bange nga nange kennyini mwendi batandikidde ku kyamaani w'ekyalo kyaffe Ssenkubuge Paat. Naye abatuuze mbakubira omulanga tubeere mu bwerinde. Abaganda bagamba ekijjoma enkinyaga bitono. Ku ssaawa eno tulina okuba nga tetwebase olw'embeera eri mu ggwanga mubadde mujja mubiwulira e Masaka ng'era bakituukiriza. Kozzi twafunye okweraliikirira era entiisa y'amaanyi ku kitundu kyaffe kino lwa Dabbi ekisangibwa mu luka gw'e Matugga nga batuweereza kibaluwa ekiriko eky'okututema ebijambiya. Abakulembeze kwebali nange omwami wa Kabaka kwendi. Ssentebe Ssenkubuge Patrick ategeeza nga abakoze kino bandibanga be bavubuka abatalina byakukola. Nze omutima gwange tegutidde nnyo kubanga ddala omuntu wandakolako obulabe yeetaaga mala kuwandiikira baluwa naye lwambe lwa batuuze okutya naye tomanya kiyinza okubaawo naye era bavubuka bano bula lya mirimu yembeera nze endowooze kuba nze sina gwenna kubuzibu kukyalo oga nti nange nsookera ku nze kiddemonyesizza nnyo. Atwala poliisi y'e Matugga Thomas Arepa asabye abatuuze singa basanga ebipapula bino baleme okubikwatako bayite poliisi efune ebinkumu esobole okunoonyereza. That if you get something strange in the house, even a piece of paper, don't pick it using your bare hands.
At least take that opportunity to get a polythene bag or put on gloves. Then pick it and open to see. When you get such threats, come to police, we shall act on it. So starting from today, let us implement those patrols. This list is too long. This almost the whole of it. So let us work together. Let us cooperate. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. N'amaka sisuite begins with you. Tusuubira naffe twekuume nga tulina ebijambiya amajambiya ate nga tulina n'effirimbi.